Ssentebe w'ekyalo Kasozi ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Luweero nga ye Ssekimpi Godfrey awanjagidde abakulira ebyokwerinda mu ggwanga okubataasa ku bamenyi b'amateeka abeegiriisiza mu kitundu kyabwe ng'ono akitadde ku kuba nti poliisi eyali okumpi yaggyibwawo. Ono okulaajana bw'ati asinzidde mu lukuŋŋaana oluyitiddwa omusumba w'ekkanisa eya Shalom Worship Center esangibwa e Wakiso Katende James bw'abadde adduukirira abantu 31 n'ebintu eby'enjawulo nga muno mubaddemu emifaliso wamu n'engoye. Hala mpulira essanyu lingi nnyo, mpulira essanyu lingi nnyo singa emmeeme ebikulwa wandirabye essanyu lyange. Ekituufu abantu baali nti n'amasomero matono kyekisooka kya byonna bw'otuukako gye basula n'ennaku ekola ki ekweyongera. Ssentebe Ssekimpi agamba nti abantu bangi mu kitundu kino basula bubi nga n'abamu beebikka matundubaali ng'ayogedde ne ku bubbi bw'ebisolo n'emmere by'agamba nti bigasse kulukulu. Naye si buli muntu kyajja kufuna Krismasi eyo. Tulina obuzibu obutwetoolodde nti eyalonda akakoko ke abadde aterese ettooke lye oba nte obubbi buyitiridde. Akiri oli alowooza okutwalako bulangiti yagenda agifunemu omutwalo gwe n'akuleka nga weebikka ttundubaali. Abamu ku bantu abaganyuddwa mu nteekateeka eno balombozza ennaku gye bawangaaliramu wakati mu maziga ng'okusinga bano bajjajja ababonaabona n'abazzukulu abaabasuulirwa abaana baabwe bo ne beetambulira. Badde tubabikka mu buveera ng'obwo okwegamba ettundubaali ne mwala w'ettundubaali ne beebaka. Era nga wansitwala wa ettundubaali bulangiti endala gy'alina entonotono namwongerezaako akatundubaali sobola okubuguma. Ensula yaabwe oluusi tubanyiganyiga bw'obeera n'akatundu by'omu n'ogamba mwe muteekeeko ebifuba n'abalala bw'otyo bwe bigaana n'oteekawo akakutiya. Omusumba Katende James abakwasizza emifaliso ekibawadde essanyu nga n'abamu boozezza ku mmunye kyokka abalala amazina kataga baggwe mu biwato nga bagamba nti bakujaguza amazaalibwa ga Kristo nga beeyagala. Krismasi tulina neetegeka yonna gye twetegese. Wabula era nga tuwulira obuyimba bwa Krismasi ku leediyo nga babuyimba ku kizindalo kyaffe nga n'omutima gututyemuka nze nga guntyemuka. Nga Krismasi etuuse naye ngenda giyitamu ntya. Naye kati nina essanyu. Nnyo Mukama amwongere omukisa, Mukama amuwangaaze, amuwe ky'asinga okwagala. Omusumba Katende annyonnyodde ekyamuwaliriza okuvaayo adduukirira abantu bano era ng'enteekateeka eno azze agikola buli mwaka n'ekigendererwa ekyokulaba ng'abantu abali mu bwetaavu abaagazisa ekisa kya Yesu. Olw'ensonga omuntu ayinza okumala omwaka mulamba n'olunaku ne lutuuka nga talina kaalina. Kuva buto nga ndaba Krismasi bw'etuuka amaka gafa. Abandi badde basanyuka ate ne batawaana butawaanya. Tanadde ak'okulya kiro y'ennyama emu n'emenya amaka agabaddewo emyaka 23. N'ekyo tufunayo ekintu nga kino libasuubiddamu nti n'atasobodde kale kuraisinga kasente ku lulwe kafuneyo amulowoozaako. Tutuuseeko mu maka g'abamu ku bantu bano wabula nga kye tusanzeeyo kisa kinegula ng'ennyumba mwe basula zitonnya nga n'obufaliso bwe basulako baabulonda ku kasasiro. Obutuli ebyo biraba. Weetonnya mukola mutya? Tewali kyakukola kubanga abaana abasula wano bavaawo ne beegatta ku bannaabwe. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.